naye ate sipiika wanga mbeera mu lukiiko walinga Uganda Tia Party Luwaga Mugongole akikidde Katikkiro wa Buganda olwalo luno wano embuga Bwakabaka bakiise okuva mu Bulemeezi n'okuva mu ssaza ly'e Ddondo mu amasomero n'enjawulo abantu ba Kabaka bonna ensonga eno era bwe mugiwulira abakimanyi bagenda kukola ekyo kyebasaanidde okukola era nammwe bwe mulaba nga bakoze ensonga eyo nga nammwe mugikola njagala okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi gy'ali mu lubiri alamula Obuganda. Musanyusizza nnyo ekintu mukimanyi mwenna mukitegeera. Kale bannange ab'essaza ly'e Bulemeezi era omwo mwe mugendera eggombolola zino makulu bita Goliath wali olaba wali wabusaana abo si basanyufu nnyo naye lwaki mutuba musanvu bamunaanika. Okay. Kakati omwo ate ne bajja n'amasomero amangi ge boogedde. Ate kakati era njagala okwaniriza essaza ly'e Busiro nga mulimu Mutuba 5 nga Kiwogo. Otyo webale nnyo ati nze bwe mbeera Katikkiro sisaanye kukyuka mabega ate. Otyo sebo muyinza okuddayo mbadde nti enkokola yaabwe esinga okubeera entono naye ekyo si kituufu kubanga abantu abalina ekisaawe ky'ennyonyi eky'entebe eky'ensi yonna nga balina omwalo ogw'ennakiwogo okuvaako ebyombo ebigendesese byonna eby'omulembe muyinza muki okweyita abatono n'olwekyo mweyite nga buli b'amaanyi nnyo. Ne tubeera n'essaza ery'e Ddondo nga mulimu Mutuba 3 Makindi. Mwebale nnyo kakati nga njagala kubeebaza nti mwebale nnyo obuvunaanyizibwa bwe mukoze okuleeta amasomero ag'abaana abo abato okujja okukiika embuga gino emiti nga bwe mumanyi Uganda tuli wano mu mbuga enkulu ya Bulange Mengo Bwakabaka bakiisibwa n'embuga nkola ya Luwaga. Ekiseera kino tubaviira tutandika okuba nga tugenda naye jjo nga bwe tukimanyi nti gy'emiti emito egiggumiza si kibira kyokka kubanga tuleetanga ekyokulabirako nti ekibira kyonna bwe kitabeeramu miti mito kibeera kiyitamu empewo kisokuba bwetonnya mukoka atwala ebisigadde byonna era ne gisigala ng'ekisigadde kugwa bugwi. Naye bwe tubeera n'abaana abavubuka abato naddala gino emiti emito gyennyini nga tugiraba nti Obuganda bugirina egyo gy'emirandira gyaffe egiggumidde egigenda okukwata amazzi gakwate empewo gatuwa ebyo byonna ebisaanidde ne tulina okubeera nabyo mu ggwanga lyaffe lino Uganda kubanga ffe abaaliwo naffe tutuuse tukuze naye ate twasooka kubeera bato era bwe twabeera bato singa tetwaleetebwa mu bifo nga bino kutandika kumanya na kuyiga tetwanditegedde. Nze natandika okujja wano mu mwaka gwa 1960 naye kitange nze ngategeeza muba kooki. Kitange yali ajja n'akiika mu lukiiko wano olwa Buganda naye nga batambula ne bamala ennaku 7 mu kkubo nga beetisse emmere gye banaalya ate ne bajja n'amakula n'abantambutambu nga bageetisse ku mutwe batambuzanga bigere. Kati kyebategeeza kyekino nti bwe muleeta abaana bano bayiga ne bamanya kiki gye batandikira ne gye bava basobole okubeera. Kati kitange bwe yandeeta teyamanya nti ate ndibeera omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda. Naye ndowooza mulaba ekinyusa ekiva mu nsonga zino nti abaana bwe tumuleeta ne bayiga ne bamanya balwanirira Obuganda bwabwe okumanya nti tebugenda bava mu ngalo nga bwe mumanyi ensonga Ssemasonga 5
zennyini settayo kyembabuulira nti kivaamu amakulu mangi nnyo. Basomerako mu Kampala kubanga nasomera mu Makerere College School. Kubiri twali tuva mu kusoma era twali mu ssomero naye twakwata amayinja netutandika abaali bakuba obubiri. Kwegamba ekyo kikulaga nti omwana bw'omukuliza mu mpisa entuufu esaanidde tagenda kugivaamu. Olwekyo kyenayagadde okubeebaliza ddala engeri gye mwaleese abaana bano bamanye embuga bwefaanana. Emitima gyabwe tegenda kubava mu ngalo zaabwe. Ebyo byonna bye mukoze bemukutte mu nsawo yonna ddala. Abaami ab'eggombolola, abaami ab'emiruka, abaami abatongole okukunga abantu bano, abantu ba Ssaabasajja okubajjamu kye mubajje si mutembeyi kubanga nze ayogera nange nkimanyi kubanga nava mu kulya ssaza. Nze nali omwami ow'essaza ery'Ekyaddondo, ngumanyi omwami ono Ssemambo yali mwami wange nga nkyali mukomera kola omulimu ng'edda era tumuwagira buli nsonga zonna. Mbawulidde abeerugerere abegamba nabo mbawulidde boogedde ate nga n'abeebulemeezi muli b'amaanyi mbawulira era muteekemu amaanyi ago muboogere naye nekyabaawo naye nga mumanyi kyetuliko. N'olwekyo ebigambo byange tebijja kuba bingi nnyo newankubadde ekasana eyo naye ekyaye embeerayo kaatibanga mukooke nnyo nga mubudde wano n'okugenda byonna bye munaaba mukoze era mwongere amaanyi n'obuvunaanyizibwa bwe mulina ewammwe nga mukola nga ffe tukole abakulu naye ate abaana balabire ku ffe emirimu gye tukola. Oluwalo lubadde lulungi nnyo. Mwebale n'amantambutambu ge muleese ddala byonna twebazizza buli nnyo. Njagala okubaagaliza emikisa emirungi nga mutambula okuba wano okuddayo ate mweyongere okukola obulungi ate mukomewo mulambule. Kino kifo kyammwe tetubeeramu wano mu Bulange tukubakuumira kifo naye ekifo nga kyammwe kyaffe. N'olwekyo tubeebaza nnyo olw'ensonga ze mukoze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Nsaba tusooke twongeremu mwebale nnyo mwebale ddala. Nsaba mukkalire kabawe Katikkiro adde 24 na mu butaano. Mukama wange buli kugibakwasa awo nno bw'anaabanga addayo mu kakkalamizo ebbaluwa zammwe nga bwe mulengera emmeeza ey'ejju ebyo byonna byammwe egenda kufuna ebirabo 4. Egenda kufuna molola egifunye ate efune n'ebbaluwa ey'okukiika Katikkiro waali ndyoke mba bituuke nga bwe tuteekateeka n'eggombolola ey'okubiri n'olwendo bokisi 2 muzitereeze bulungi nnyo wali nti bano tugenda kukola bwe tuti omwami ow'eggombo mukama wange nti obalaba obungi bwawe bwesikobakuuka ye mumyukansege ebutuntumula ebyo biveewo mu masomero gonna baluwa esiima n'ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka. Kaakati bafe omukumenga twesimye nnyo olwawe ekitiibwa Uganda tuwanamutika tukikume tusabekangaawo mugerere Katikkiro kupakkalamizo n'omubaka bakulu abasigadde musooke mukkalire agenda otutuwammwe muteekemu engalo zaffe. Ate esatifiketi eziguliddwa amasomero bitongole
Musale mutima naye ate ndi musanyufu nnyo kubanga ekitundu mwenkiikirira kyekizze wano okuleeta oluwalo ngobya ekikyusa ate n'emituba 7 ba 8 kamwenviira ddala. Okusooka bannayuganda balaba ng'ekyennono kya nsonga bakitegeera bulungi era kyekitutambuza. Nabadde ennaku ezo pisa n'ennono bye bifuula ekitundu okuba eky'amaanyi. N'abaffe wano mwongere temudda mwogera temukyusaako na kimu, tugenderera awo era tugende mu maaso. Ensonga eri emabega wa kino ate ey'oluwalo kukubiza abantu okukola era obubaka buvuddeyo bulungi. Katikkiro bwatwadde abantu baddeyo bakule. Abaana baffe abato abazze ku lwalo nabo bayimye nga bagamba nti Buganda gye baasubwa baagala ate okulaba endala nabo abala gye balisubwa. Ekyo ky'amaanyi era kituwa ekitiibwa n'essuubi nti bye tuliko kye kituufu. Ekirala kyempulira mu mwoyo gwange kyempulidde ekyogerwa kwe kukuuma ebyaffe. Ettaka olw'okuba bali baatunda ebyabwe ne balimalawo bamwami Museveni, kati batandise kulumbagana bye bataakolerera. Kawulukusa atugambye makulu bita baamusiba lwa ttaka lya Kabaka naye ali emabega waakyo tumumanyi. Ne twagala mukakasa nti n'ebyewaabwe gyebiri n'ebyobugabe bwewaabwe gyebiri. Lwaki tagenda eno? Ebyettaka ekyettaka kyo twagala bategeeza nti waliwo n'olukwesikwesi oluli emabega. Baagala okuyita mu mateeka ng'abalongoosa bayiseewo ebyabwe. Tebabagamba ensonga eyo yonna n'agaliwo gasooke gakole tulabe, tulyoke tutunule tulabe ekigenda mu maaso. Ekirala ekikulu kyogeddwako kyekyabavubuka beene kyatugamba okufa ku bulamu bwabwe. Bwe banaaba tebabufuddeeko tetujja kufuna bakulembeze balungi. Tulabye abakulembeze beerosi wano abazze. Era kitegeeza nti twagala ebyalo ebiruŋŋamu ebikulemberwa abantu abaluŋŋamu bwe tujja okufuna ensi waggulu ennuŋŋamu. Naye nawe tetukoze era tujja kukolera bwereere Uganda etuuke ng'ate yeebuuza abaliwo batubuze. So tukanyiza bulungi nti ekituufu kyonna kiri mu bino byonna bye tulina kwe kusooka okumanya ovaawa gwani, ekyo kyekinnyonnyola. Era ekyo bwe tubanga bwe tuli embuga tujja buli muntu yenna ogenda okulaba aseka tebamukoonye nako. Neryo gye bagenda nti omukulu mumukubira engalo ekyawano tebatukaka. Twereeta bwereesa abakulembeze bonna abali mu ggwanga lino lyonna n'awalala nedababa ate mu kitundu mwe tuva. Omwaka guno gwa bulemeezi ye yasinga mu masaza. Ekikopo ky'omupiira era nakyo kirabika kiikyo kiikirira tukirengera kijja. So twagala bakubiriza buli buyambi bwonna obukolebwa ate ne kisobola okuwayo obulemeezi okuwangula ebyetaagisa. Ffenna tuli maaso gaakyo mukulemere nga mumanyi bulungi nti ekyo guno omwaka gwa bulemeezi oguddako tuliguwa abalala negwo guno gwaffe olw'ensonga ezo zegeke ewaffe olwa bulungi bwansi. Ate tumalirize atukwase era ekikopo kyaffe. So ate era omwaka guno tulina ne bisopu omupya esaala gy'anaatuwa yegenda okuwangula ate abalala bonna betuliko. So obulemeezi biriawo naye baatuuka kubanga abayigganya Buganda be bayigganya Akyoli be bagenda yigganya Kalamoja. Eyo nsonga yawamu ffenna. Naye nze ng'omubaka palamenti nga eky'omukisa kyengataka ndi munnamateeka twagala kutegeeza bannansi nti ettaka ky'ekyobugagga ekibeerawo ekiri n'okibalira awo. Kati bo bano abalala bakitegeera bamanerenda babagezezzaako paalisi modo bagigezezzaako byonna biganye. Kati ettaka lye baagala okubanga balowooza nalyo lisoboka. Naye nganze omubaka ate omukulembeze wa Uganda twagala kugamba bannayuganda bonna kuyimira mulabe wasooka yo yajja okujjako ekyo kuba ate olaba n'akuwa emitwalo 3 gya paalisi modo agawandiika endagaano y'ekibanja wogenda obbirima. Kakati oyo tetuyinza muzanyisa ku kyettaka mbaga bannayuganda buli omu amaaso kanula okutukukunkumule n'engalo terimuza. Era awo twagala n'okwebaliza beeno teri kubongoota naddala ku kyettaka. Ekyettaka y'ensonga kwe kuva bye tukola kwe kutambulira. N'olwekyo twagala kuona enguudo nga zimulemye onebera byonna nga bimulemye. Twagala kugamba ettaka lyammwe mulinyweza ate mmwe mutundatunda namwe mulekeraawo okutunda. Nyigira ettaka lyo lirimeko likubeko bulooka liteekeko ekintu kyonna ekineeta oli omulabbayi okugambwa bw'omutunuulira
ye ajja kubawa mugoyo ayiseewo ate embuzi. Kati twagala ebyo byonna bye twagala tubagambe ekyettaka temudda mabega temutula na bbali awe tutunudde awo. Digital News Uganda tuli wano mu mbuga enkulu ya Bulange Mmengo n'abantu ba Kabaka bazze okukiika wano e Bulange Mmengo. Segwagira ati okay. It's okay. Bwakabaka ebyategeka olunaku luyigiriza abaana mba n'omutima gw'Obwakabaka bwa Buganda. Tuwaddeyo eri oluwalo Buganda Schools mu kitundu naye nga management n'abaana bawaddeyo mu kwambala okungi eri Obwakabaka. Nakiraga nti Obwakabaka bwa Buganda tebujja kuzikirira kubanga kati kubaka ki bw'okubirizanga gwe wasitana high school secondary mu masomero amalala nga mwe mukiisa embuga? Abakulembeze b'amasomero bayikize ensonga eno ey'oluwalo abaana bagitegeeze si kuba nti tebaagala naye tebanyagitegeeza. Olwekyo abasajja abatukira ddala mu byalo bavunaanyizibwa okutuukirira mu masomero basomese oluwalo kyeki era tujja kuba twesimbidde. Mwabasitana muwudde mulityanga mukiisa embuga ndowooza mwe mukizinze mubakiisa amasomero kati okukirinda okukiika embuga Bwakabaka tunadimuira muterera era nga ffe abayizi mu mutima omulungi musanyu enteekanika twasonze oluwalo Bwakabaka tulese olwaleero era ne tubeera nga ffe abanyweddemu amasomero gonna akendo era nga ffe essomero erisinze erya Serayo School Nanganga. Gwamanya ani? Nza erinnya Waswa Ntege Innocent Edirefu. Okay. Digital News Uganda Segwagira ati wano mu Bulange Mmengo n'abantu ba Kabaka bakiise wano embuga.